President ono tulina ensonga ze tulina okutereeza ng'abantu zigende mu nkola. Entegedde bwe tuba nga twasalawo tujje ku TikTok to entertain people, and then for you come here to abuse, to violate our community. We don't need those things. Rubbish. You know, we have to clean our content. We have to clean these social media platforms. We have to bring talent on this TikTok. We have to know that we are here to entertain people, young generation and the older generation. Omuvubuka oyo bamuyita Kakono. Kale page yakosa Jack promoter. Omuvubuka oyo abadde avoola abantu abakulu ng'avuma abantu awemula abantu asooka n'avuma Museveni n'avuma Muhoozi nti Muhoozi agw'ensimbu n'avuma Museveni mu bwo bwe baba bayitawo bablockinga amakubo bo balinga abatali bantu n'abavuma bubi nnyo kati bwe yamanya nti ajja kukwatibwa n'agenda n'agula t-shirt za Muhoozi za MK n'aziteeka n'azambala. Yes, n'azambala kati bwe yamala ozambala bwe yasooka okuba yali Bobi Wine n'agamba ali okwata ku yes n'akuba Bobi Wine. Yes, bwe yamala okuba Bobi Wine n'ateekako Katikkiro wa Buganda, n'ateekako Mama Fiina, n'ateekako Full Figure, n'ateekako Katikkiro ne Bobi Wine ne Mama Fiina, abantu basatu abo bantu bakulu. Yes, bwe yamala obavuma ffe ne tumunoonya nga ffe ono najja n'atuukirira n'angamba n'akubira DPC bamuyita Kamugira ali awo ali Kibuye. Ono n'atuukira n'angamba Frank omwana ono tumunoonyeza tutya okumufuna naye mbeera nga nkubira abatiktok abamu beetera okulaba ng'ali nabo mu video ne bamukweka. Kati recently n'avuma maama wa Graffiti omutujju. Bwe yamaze ovuma maama wa Graffiti omutujju jjukira Graffiti naye muyaaye alina abakyaliba bali mu ghetto ne bamugamba wategedde nti muyaaye ali wano ne bamukwata. Bwe bamukutte Graffiti omutujju ne Full Figure ne bakubira nze noono ne Kamugira DPC ne tugendayo ne tumulaba twamulabye twasanze bamukomerera omusimaru gwa inches 2 naffe ne twongerako ne gwa inch 6 kwegamba. Yes, wabula ebigambo bibadde bamwogerera ng'ate naffe ne bano ne bajja ne bongerako ne twongerako byonna musonyiwa ne buli wemba ngendo omusonyiwa omutima nga gugenda omusonyiwa nga nzirayo ku video ze omutima gufa. Kati kwegamba ffe tulina kooti yaffe abatiktoka tulina kooti wano ku live bw'okola ekibi tukuteeka ku ntandalo ne tusalawo mangu ne kiggwa. Yesterday twakoze live nga ne tuteekawo kooti yaffe ng'abaana baagala bamutemeko omukono ogwokubiri ateebwe ne tugamba tekijjasoboka engeri gy'amaze otuuka mu poliisi singa yabadde tanabatuuka kyandikoleddwa. Nabwe ne tugenda ku poliisi n'omwami ono ne tusaba poliisi ekitono nnyo mutusibiremu emyaka nga 2 nina ensonga zange nga 2 kuba engenda kuwako emu. Singa ojja kungamba nti lwaki oyagala bamusiba emyaka 2 nga teyavumye maama wo oba muganda wo oba kitaawo bali mbalwanirira because ndi faani waabwe bano be yavumye ndi faani waabwe. But ekindeetera okumukomerera okutuuka ku extent yavaayo n'akola video njiina wano n'agamba buli mukyala yenna gye buva ne budda bawunya wansi mu magulu. Ati bw'oba owemudde omukyala bwe batyo oba owemudde ne maama wange anzaala. So ensonga lwaki ndikukomerera omwami oyo era Katonda ajja kunsonyiwamuko bwe mba nsobezza naye ye ndowooza yange. Nsaba kooti mutusibiremu emyaka 2 oba 21 abeere kyakulabirako eri abaana abalala abatiktoka. Eno message egende eri mwenna abalina obulemu ku mibiri gyammwe. Tovaayo n'okola ekintu nga golowooza ogenda tuuka maaso ga kooti ekusonyiwe. Please ne bw'oba ogenda temula muntu tujja kusiba bulaza tujja kusiba sister tujja kusiba. Nange message eno egende eri buli muntu oba buli tiktoka ali kuvuma abantu nga weerindise mu kifaananyi ky'ebyobufuzi. Example nga NUP NRM nga bakozesa ebifaananyi ebyo nti bwe banankwata NRM ejja kundwanirira, bwe banankwata abantu bangi bajja kundwanirira. Please ebyo tebigenda kuyamba. N'okwata n'ekifaananyi ky'omuntu gwe n'okiteeka wali n'omukalakata. Ekyo tekijja bayamba. Okubanga
kubanga mulinda omwana n'avu omuntu anamugeza kubanga mumusiba gezaako okukolwa byemukoze okulaba nga embeera enegwawo ku mukutu. Ffe nga ffe ba tiktoka tetulina kibiina nti oba waliwo babatusasula nti ono pulezidenti bamuwaayo akasente. Ffe just twakikola nga content ne tweteekamu ekitiibwa ne twewa grade ne tweguleedinga. Tutuusa time ne twebuulirira ne tugamba tukole kino na kino tuleme okukola ebibi mukole content bwati ne bwe bati. Abamu ne batunyooma abamu ne bayitawo n'abamu bankubidde amasimu jjo abavumi bakafulu abali ku page ko ne bagamba sebo twakulonda kati otandise otusiba. Bw'oba oli eyo ng'oli tiktoka nga walonda Frank ng'oli muvumi ng'omanyi nti nze nja kubeererawo twala follow yo blockinga nkyawa siri ku side yo nabivuddemu muvuma abantu nga musuubira okugenda mabega w'emiteyimbwa sibiriimu nja kubeera ne ba tiktoka abatono abalina kye bagatta ku ggwanga. Oleka okukola tolina na kyakulya tolina na muntu akuleetera mmere mu kkomera n'okera n'ovuma abantu abeekoledde nga talina na budde bukunoonya wabula bano abamwagala be bagenda okunoonya bakwesibire. Kati yayagala agezeko okukola ekisobola okulaba nga TikTok ekigibwawo mwenga mwina ebirungi mulowooza TikTok birina ebirungi byetagida mu ggwanga Uganda oba ebibi ebisinga? Omwami oyo nagendako naye ku TV ez'enjawulo nga tudisikasinga ne tugenda ku TV eziwera bwe twamala yampita ne tutuula ne ba TikTok abamu ne tumulaga ebirungi TikTok byekoledde abaana n'agamba ekizibu kye ayagala bano abaana abawemula abantu balekeraawo abakozesa bubi TikTok balekeraawo ensonga lwaki olaba ntaddemu nnyo amaanyi ne bannange bano tulabe nga bakwata abaana abo kuba bwe tutabakwata Robert still ajasigala nga atukubye penalty omupiira baguwangudde TikTok bajja giggalawo kulwa abantu abatono. Okitegeera omwana otasobola avaayo n'agamba nti maama wa Graft alinga ezzike alinga enkima lwaki bamulese mu kivulu. Omuntu yenna awulira vidiyo eyo agenda kwetamwa TikTok. Kati bw'omuntu yenna bw'aba yawulidde nti omwana oyo yayogedde ekigambo ekyo n'awulira nti adulizira bagenda ssanyuka abantu abawulira ebintu bagenda kugamba asooka agunduke. Yes, so omwami oyo twatuula naye no Vivets n'obwomubuuza ne tukkanya n'agamba kyesaagala mu ebintu ebibi ku media tetubyagala era ensonga lwaki tuli mu kaweefube w'okukwata bannaffe okulaba nga TikTok tebagiggala. TikTok tugifunyemu abantu bangi bafunye mu TikTok because TikTok tesasula naye gwe byokola ebireetera okusasula abantu n'akuyita n'akuwa mu because of TikTok. Osobola okukola live ne bakuwa ebirabo n'ofunako ssente ku live emu. Osobola okukola endorsement any company can sign you ng'ekebedde mu content wo gw'okola. Osobola okukola challenge abayimbi bangi bajja ne batutuukirira bingi nnyo TikTok byerina. Government yavaayo nesayinga kuteeka ebya cyber harassment oba computer misuse. Wenga president olw'obudde n'otwala obuvunanyizibwa obwo n'obulira abaana na biki ebiri mu mateeka. Twavaayo ne tubabuulira buli kimu ffe tutera kukola ku meeting gundi mwe tuba tetukoze meeting ne tugenda meeting nga wano tukola live ne twebuulirira n'abaana abali ebweru na buli kimu ne tubagamba mulekeraawo gundi gavumenti yayisize teeka bagenda bakwata biki tubabuulirira. So kati abamu bwe tebawulidde bagende basaavinge gavumenti bagende balime mu prison oba tewulidde eryo tteeka towulidde kye tukugambye. Ate nze obubaka obufembayo tutegeeza bannayuganda mwenna mubeere steady mubeere n'amasimu gammwe content ajja mulalamuko so n'ow'okuwemula kubeera mulaba bonna abaasookawo ffe tuliwo kati kiisi nti yali awemula ffe twatandikawo TikTok 2018 nga covid oyo yakajja buli eyawemula yonna balaba bayiga salifu bonna baani bagenda bakola ki oyo si content jangu oziniremu abantu osobola okuzina bantu bangi babeera kolamu comedy abantu bajja ku TikTok kola TikTok eyo obeeko kyotunda
era bakasitoma yes content tujja mwagala oba oya okuvuma kuwulira nga okutamiddwa yata content otunde ebintu byo business ekitegeera tetwakala muntu ku abusing violenting a community yeah that's why ne TikTok yateekako community guideline they don't want to abuse